like actually nalikao. Then people were like, you know that Joshua Barak posted you kugundie ku Instagram page nengamba really, then wangamba yeah, then checking ayeko, so kinda nali so happy nengamba you never know. So if now a chance never sink and Joshua Barak and Etania like that. And all my customers I get be like, no, Etania should see you bichi what. Actually, mikwano Jamie inji. Be like, we shall take you one day. I was like, okay. Ofunya mukone ku mikono gya Etania egikulaba. Inji abamu bakola naye, they were like, we shall talk to her bichi, but I don't know. Some nebagamba, remember she's always out and in. Like bangamba, actually I have some friends of mine bangamba rachi totandika okugendanga like nogenda mu bifo gyatera okubeera nobanga oyambalanga ye nobanga otandika n'okuyiga like okola obwa DJ nga ye. Musibye mutya mwena abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omwanzo gwa Tindi Files wenne yakatuyinga kugenda ddala maaso okuba nga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Kantwala omukisa guno okuba nga ate ngenda ddala maaso okuba nga ate neebaza abalabi bange bonna all my viewers okunjagaliza happy birthday. Yes, it's my month. I'm so overwhelmed. I can't appreciate you enough. N'olw'ensonga eyo ya obulamu bujja kusigala ate nga butambulira ddala bulungi nnyo n'ebirabo byammwe byonna mbirinze however much sinnafunayo kirabo na kimu obudde bukyali bwa kumakya naye era tekitugaana kubanga ate tubaweerereza ddala. Olunaku olwaleero twegatiddwako omwana w'obuwala namulabyeko ku TikTok ng'abantu bamwefaanaanyiriza okuba ng'afaananira ddala Forever Etania, one of the media personalities ow'amaanyi ennyo gwe tulina wano eno mu ggwanga. Abantu bamukodde video ez'enjawulo naye era womwetegereza ennyo bambi naye omulabira ddala ng'afaananira ddala Etania. I saw very many people on TikTok, they were like Etania should look out for her. Ayinza okuba nga bambi sister we tomanya ng'oba waliwo akakwate ke balina oba oli awo. Aweewawo olunaku olwaleero munoonyezaako tusobole okuba nga ate tunyumyamukko ku mboozi eno naye nga tetunnagenda ddala maaso kansabe obuze kuba tulaba ate tweyongeyo n'ekyo kirose olunaku olwaleero obuza kuba tulaba. A blessed morning to you all. Kansubire muli bulungi. It's your girl baby Etania. I'm so happy to talk to you guys. Yeah. Bakuyita baby Etania. Lwaki weetuma baby Etania? Lwaki neetuma baby Etania? First of all, Kali. After knowing that I resemble someone, she was called Etania, so I put interest. Maybe. In giving yourself a name? Baby Etania. What are your real names? My names are Vivian. Ate ddala? Vivian Ten. Gwe Vivian Tendo? Ge mannya g'amatuufu? Ag'obuzaale? Geego. Ag'obubatizo? Ye. Ekikolo ky'okuba ng'ofaananya amannya ag'omuyimbi Vivian Tendo. Vivian Ten? Just you never know. Abazadde batuma amannya ge gammenya. Oli wa ddiini ki? Nze. I'm a Protestant. You're Protestant, eh? Yeah. Bakuzaala wa? Nze banzaalawo Sonde. Sonde Namugongo actually. Yeah. We wammwe? Wewaffe we banzaala. Okay. That's my place. Who are your parents? My parents? One of them is called Katongole David. Another one is called Nalyangi. Okay. Yeah. Chimala. Okay. When did you discover oba wakizuula ddi nti ofaanana media personality omu ffenna gwe tumanyi Etania? Like by the way, like mbadde sirina ku TikTok because I've just joined TikTok recently. I discovered it in my senior 3. In your senior 3? I have a friend of mine. Yangambako naye gwe kimanyi nti you might be related to Etania. By the way, nali simumanyi. Mbadde simumanyi nnyo ekiri awo. Weyangamba then nengamba why let me make some research. Nemukeberako. Kati we namukeberako. Anyway, search twala so.
But then wechifukide like onga people over ku TikTok. When I joined TikTok this year, na joining a TikTok nga nakamala senior 6. I was in my bag. Then my sister was like, why don't you join TikTok? Then joining, but video jina soko take, people commented, Etania, I related bichi. So video netambula nnyo netambula. Senior 6 wagimala mu mwaka ki? Nagimaze 2024. Last year. Last year. Oh, so you discovered this in Form 3? Form 3, but it wasn't so much. You never know, maybe for example. Yeah. Owulira otya okuba ng'ofaananira ddala Etania? Kale, mpulira bulungi. Yeah. Olw'okubanga kale, you never know how God does things. Kati nekijja okubanga ofaanana celeb, you know? Yeah. Kati ku kyalo gy'otambulira buli omu akulaba nga celeb naawe? Yeah, kind of. Abasinga where I started from, because right now, Chambogo. But everyone, you know, people can be like, want to pick up a jazz with you, say hi, like that. Yeah. Nakulabeko ku TikTok abantu bangi bakolera video ne mpulirako omu yavuddeyo n'agamba nti wagambye oyinza okuba olina akakwate ku Etania oba oli awo. Osuubira oyinza okuba owooluganda wa Etania? No, like savaayo ne ngamba nyinza okuba nina akakwate, but my people, you know, like wabawo abantu abakwagala era abakwagaliza kati those people babadde bakola nnyo like okulaba nga Etania manya kitegeera. Kati some of them babeerawo ne baŋŋamba, why don't we look for her biki ne mugamba no, like if she's interested ajja kunoonya maybe. So kati simanyi oba wali abamutextinga oba, cause me personally mbadde nga mutaginga okalabe videos naye nga simutextinga ngako Snapchat biki no, cause sirina ku Snapchat. Toli ku Snapchat? Social media chizo? Social media, siri nnyo into social media cause recently right now ndi ku TikTok yoka. Yeah. Gyokozesa? Gyenkozesa gyembeerako. Kati ekyokuba nga otambula mu bantu nga bakuyita Etania tekikumazeeko mirembe? Tekimazeeko nnyo mirembe cause maybe some of them balowooza we are related, is my elder sister like that. Yeah. Eno ensonga leo gigambyeko ku bazadde bo? Abazadde? Namulagako my mom, even my dad actually, because some people were like, you ask your dad maybe. Never know. Nengambako my mom, she naseka busezi. Nangamba, you never know, people resemble. Yeah. Teyagamba nti oba kitaawo ayinako. Just yangamba, you know nawe abantu bafaanagana. Kyeyangamba. Kati so kino tekikumazeeko mirembe okuba nga ate you're running your day-to-day life activities? Tekimazeeko nnyo cause I remember in my senior 6 vac nasalawo ne ngamba let me be working. Kati when natandika okukola naye nga all my customers I get be like no, Etania should see you biki what actually mikwano gye mingi be like we shall take you one day. I was like okay. Ofunyemuko ne ku mikono gya Etania egikulaba? Mingi abamu bakola naye they were like we shall talk to her biki but I don't know. Some ne bagamba remember she's always out and in. Akuba nnyo tu aba busy. So what do you do? Me right now I'm studying. Tokola? Oluusi nkola nkera nenkola daily hustles nenkola then afterwards nengenda for evening lectures. Oh, so much. Inze kola kati degree in economics. Degree in economics. Degree in economics. Pozi kiba kikutwala kukola mirimu nga ki? Osobola okuba teller wa bank, you can be an accountant. Osobola okuba marketeer, you can do international business like that kind of. Gwe ng'omuntu biki ebyenjawulo bye weegomba ku muntu oyo gw'ofaanana oba bwe mufaanagana? Olinamu ebintu ebimu by'omulabako n'ogamba wow,
Etania however much nti twefaanagana naye alina ebintu ebimu bye mmwagalako bye nandyagadde nange okuba nga ye. Like first of all kyemwagalako ye ng'omuntu kale mwagala nnyo ng'omuntu why like si ono omuntu gwogenda osanga mu social media like gwogenda osanga mu wrangles eza social media she's focused abeera ku kintu kye like tagenda into other people's stuff kyomwagalako simulabangako nti obavuddeyo ayombese ono oba ayomba n'oliya kyemwagalako ate emirimu gyakola egy'obadde gye nakyo nkyagala I love her personality mwagala muntu wa party so tulabyeko abantu abasinga abakoze eno advantage ey'okuba nti bw'aba afaanana celebrity omu agenda ddala maaso okuba nga ate atekinga on oba nga atekinga over emirimu oyo omuntu gy'akola. Tulabyeko abantu nga beeyita simaya Junior Bobby Wine, Junior Chameleone nga bagenda ne ku stage ne bayimba. Gwe togendedde ddala maaso kubanga weenyigira ku mirimu egimu omukyalo ono gy'akola? Like ne wenna gyenyigiramu it's not me, it's her. Kati n'ekirala like nkyagala kyakola but like we weren't meant to do the same. Okitegeera what osaa kola akuvaayo n'ogamba because akola kino let me also do this. Nina akavidiyo ke nalabako ku Instagram nga Joshua Barak aposted. Like actually nalikaawo then people were like you know that Joshua Barak posted you kugundie ku Instagram page ne ngamba really then wangamba then checking ayiko so kinda nali so happy ne ngamba you never know so efuna ka chance never sinkana Joshua Barak and Etania like that. Joshua Barak ya commenting atya ku post eno like ya stamping amunakiriza nti ddala ofaanana mukyala we. Actually yateekayo just post ngegamba ekya saaje nze nkugambye siri muntu nnyo like kasita naba post kyammala ne ngamba muli nempulira kale essanyu ne ngamba you never know I can get a chance of meeting Etania and Joshua Barak. Ekyo badde mayo ogenda na kuŋŋamba you're requesting for a DNA from why Raj? Okakasize ddala like abantu bafaanagana you never know. Nze nga sinalaba yanfaanana nawe ojja mulaba ndaba neefaanana nzekka sofa gyali tonaba mulaba kati nange simanyi kale wekyajjira simanyi. So for now if at all a chance comes in Etania n'omulabako oba ne musisinkana biki ebimu ku ebyo by'oyinza okukola? Kasita musisinkanako first of all like so mpulira bulungi because it is always my dream to see her. Ekyokubiri nange like mba ndabanga I'm on another step. How? Kitegeera you know right now how okay meeting someone like her is also a blessing because bangi tebalina chance ekola ki ebeerako naye you never know you can get some connections like that. Okay. Kati obulamu bwo tebukyuse mu ngeri nti kati buli kyokola buli kyoyogera oba oyagala kwefaanaanyiriza Etania? No, I'm normal. People want me to be like bangamba. Actually, I have some friends of mine bangamba Rachi totandika okugendanga like nogenda mu bifo gy'atera okubeera nobanga oyambalanga ye nobanga otandika n'okuyiga like okola obwa DJ nga ye mbagamba all that like kale okubanga ofaanana omuntu ate tekikuleetera genda kukola byakola ki byakola ekyo kiba kimala. Naye just kati kyendaba right now where I stay right now abakulaba be like waliwo yangamba nokungamba mbu do you know that the first time I thought like mbusere bwabeera eno ntoba neiba waffe nali ngeze mu saaluni yansiba enviiri
Nangamba, the first day I saw you, nangamba, maybe abeere no nga tetumanyi. Namugamba, no, I'm not the one. Nangamba, okay, I thought. Nene yalwawo ndowooza okikkiriza. Nalwawo kikkiriza nangamba, you guys might be related. Namugamba, I don't know, but people reason, yeah, because nange simanyi. Kati obulamu tebukkalubira abantu tebatandika okukuseera ebintu nga balowooza olina ssente oli sereebu. Bayizeyo because waliwo ne gye tukola right now, waliwo wenkola wenkera nenkola bakasitoma bange abasinga baguze ebintu naye oluusi baba baze n'okugula ebintu kye okukola. Nze right mbadde nga nkola mu stationary. Okay. Side ze yeera printing, photocopying, passport photos like that. Okay. Yeah. Bakasonga bagamba batya? Negwe nga bakasitoma oli alekera nekyaza okola n'agamba what's this? Nangamba, does Etania know about it? Nangamba, actually, I don't know. Simanyi. Kati oluusi nkyamu n'okola bye nnina okola ne ngamba nayo. Oli ayinza n'okukwata akafaananyi n'akasuulayo. Nga you're doing something of your own oba olinawo olikogezeeko mu katale. Ekitegeera oba otambula bibyo but people over. Ate alina abafaanyi be bangi. Yeah. Most people know her. So thinking maybe your sisters like that. Okay. Chance bwejja. Osobola okukkiriza no switching obulamu nodda mu bwa Etania enadda mbuvu. Chance chi nga chika. Which chance are you talking about? Okay, like if anything happens, would you accept to switch lives with her? Switching, gwe nodda mu bulamu bwe. Of course, I also like that life of partying, what. Yeah. Okiwulira muli munda mulinamuko like ku personalities oba traits ezimu ze musharinga naye. Do you have any? No traits because I actually have never met her. Simanyi her ways, simanyi. Just nkoma mulaba, I see her, but simumanyi nga ye personally. Okay. Yeah. She's a party person, she likes dancing, she's a DJ. Toyinamuko traits where's it yo? No, personally I like also music, partying, dancing. Yeah. Byagala. Mubyagala? Yeah. Nawe okubira ddala amapiano. Amapiano sigamanyi. You enjoy partying? Yeah. How often do you? How often do you? Like maybe once in a week. Yeah. Do you think you would make good friends with her? I think so, if she accepts. Kuba omuntu nga ye yaba alina osalawo si gwe kuva eri ate n'otandika mwekubako kitegeera. Ekyo bwe kinaabaawo wandyagadde okuba ng'okuumira ddala eyo relationship masekati go naye? Of course, like kale obeera kale muli like nange kenyini like mba proud nengamba ninayo omuntu gwe tufaanagana, we are like twins. Kale muli nange kinsanyusa because it's not rare. Like what's not rare? Okuba ng'olinayo omuntu kale akufaanagana, like temuli related but you look alike. Kitegeera kiringa gwe ng'olinayo akufaanana. Owulira otya muki? Ndaba nga kya bulijjo. Naddala nga serebu. Nga serebu? Ati oba nkugamba eki. By the way, waliwo gwe banfaananyaako Chike. Omuyimbi Omunigeria. By the way. Banfaananyaako Chike. But it's not something like Chenatwara and I be so exaggerative, what. Because Mbanda era ne bwe nnaabaayo. He won't do anything about me or what. Yeah? I know. Because ye wansi ndala, nange ndi mu nsi ki? Nange ndi mu nsi ndala. So, bwe tomanya, I just might fall you. Noba nga ate musobola okukwasaganyiza ddala ebintu bulungi mu babiri. Wali omulooseeko? Simulootangako naye kale just muli kyembeera ndowoozaako manyi olusinzirawo ne ngamba nti kale ne nkubamu akafaananyi nga ngamba what if one day I meet her? What if this happens like that? What if what? One day I meet her like that.
waliwo we naddako awo ng'abantu bakisusizza nnyo ne ŋŋamba you never know. Like ndigetinga niyo okumukola ki okumusisinkana. Okay. Eyo ku TikTok social media gy'oba kyammanyi kati views ozifuna lwa nsonga mufaanagana. Olowooza tocompetinga naye? Competing? Tokiwulira muli nti oba competing with her what? No. Sikiwulira muli kozi ali ku level ndala nange ndi ku level ndala. Yakola ki? Ali ku level ndala nange ndi ku level. Omanyi bannayuganda bakisussa ne batandika okugamba kati. Bannayuganda bakisussa but onazze kusuula ono ali mu kukola kino ali mu competinga naye olaba kisoboka okubeerawo nyinza omusuula tomanya but it can't be. It can be. Okay, sijja kuba nga ate nkubuuza bibuuzo bingi olina emirimu emirala egy'okukola sibula abatulaba like people out there mwena mbaagala nnyo. Thank you for loving me. Bambi banjagala. TikTok bagiyitaani? Neyita baby Etania. Baby Etania. Kati owezezza ba followers bameka? Followers eri mu like what followers eringa meka? Kankukebereko wano kyate oba weeyogerako bingi. Kebereraako munnaye. Pozi ongambe wagigula mu bbanga ki? Like 7 months back or 6. But then I joining TikTok recently when I kamala my senior 6. Nziraba okuba emitwalo 10 zoba followers bakyajja buzi 3,200. Yeah. Neera video zoteekayo ndaba nga they are trending. They have gotten all the views. Yeah, bambi people banjagala. Some people banjagala. Bakwagalira yeyo. Yeah, because sili muntu wa nze kale sewanika gye sitali. I live within my lines. So agenda nekola kintu kye sitasobola ku affordinga tekiri kuba TikTok abamu. You go on faking life like that, but for me I don't fake life. Don't fake life. Yeah. Neyagalirayo mpulira emirembe mwina n'emirembe gyo. Yeah. Kale abatulaba basiibudde. Abatulaba mwenna mwebaletuwuliriza. Yeah, mbagala nnyo. It's me your girl baby Etania. Please support me. Kyokka. Kale n'olw'ensonga esigenda kubanga ate nsukkawo wano ndowooza mumwewuliriddeko baby Etania mugende ddala maaso okubanga ate mufollowinga ku social media handles ze. Nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files mbeere bulungi mweraba.